Omuwala yajja mbawarabu okola. Yabadde amazeeko contract yenge buzaako emyezi 2 gyokka eggweko addeyo e Uganda. Omuwarabu n'amusuubiza ensi n'eggulu, n'amusuubiza okumuwanga obuyambi era n'amusaba akome waamukolere. Omuwarabu n'amugamba ngenda kubeererangawo byonna byonna byagala ngenda kuyamba abaana bo, nja kuzimbira ennyumba, every good thing n'akimpromisinga. N'amugamba ogenda beera second wife wange era ngenda kutongosa ngenda kuwoowa. Tuli ffenna omuwala ono n'akkiriza. Gino emyezi 2 gino egibulayo okumalako contract abadde yeebakanga ne boss we. Tuli ffenna nga yeebaka ne boss we. Emyezi 2 bwe gyaweddeko boss we n'amutwala ku COVID okumugema kuba abadde alina okuddayo e Uganda mu vacation. Bwe yamaze okumugema COVID ne bayita ne mudwali n'amugajja ntugende mudwali bakugyeko omusaayi. Okumuggyako omusaayi ng'omuwala ali HIV positive ng'omusajja yamusiza akawuka akaleeta mu Kenya ng'ate bw'aseka. Atanaba kusubscribe nga duka mizindo subscribing ku YouTube channel yange Emboozi yeno yansobedde. Omuwala anoonya ba lawyers ayagala kusuwinga Muwarabu. Ali mu box bafa akaba maziga munoonyeze ba lawyers ayagala kusuwa Muwarabu yansiza akawuka yakoze bw'ati. Ekisinko kwasa ennaku omuwala ono agamba lumu madamu yamusanga lubona ne bbaawe. Namugamba oyinza okuba omaze ebbanga ddene nnyo nga teweegatta na musajja so ng'olina appetite y'okubaka n'omusajja. It is okay. I understand your situation. Tofaayo. Sikulinaako buzibu kasita ogenda kuddayo ewammwe nkusonyiye. Wamadduka osubscribinge ku YouTube channel yange. Teweerabireko nakadde bwe bataddeyo video esookere ng'ewuwo. Tuli ffenna sharinga video eno giliking ate gikomentingeko tusobole n'okuyamba omwana omulala aleme kufuna buzibu bwe bumu. Mukwano gwange bwe wali ova Uganda okujja wano wajja kola bwa kadama. Wajja kola mu kiyumba ekyo. Ate wagenda okujja ng'olina ensonga lwaki wazze. Tewali mwana ava Uganda n'akulimba mbu nazze ng'embeera nnungi nazze buzi kurelaxinga mukono. Buli muntu ajjanga embeera emunyeze ewaka kwe kusalawo okujja. Number 1, teri muntu alumirwa nga talina kigendererwa. Ongamba otya nti mukazi w'Omuwarabu ansanze ne bbaawe n'andeka. The thing was planned. Bakulaba kikadama ekiri awo manyi fe batuyita bisolo ali awo ekiddugavu kyo kirina omusaayi omulamu nga fe tulina omusaayi omulwadde. N'akipanga ne bbaawe yeebake naye amusiiga obulwadde. Kati omuwala ali mu kutagalira mu inbox zaffe awooza ajagala looya kusuubinga Muwarabu kubanga yeebase nange. Omuwarabu teyakukutte. Omuwarabu mwakanyiza bulungi nnyo. Onfuna bulungi. Ke kakodyo ke baakutega n'omukazi n'akusanga ne bbaawe n'asirika. Omusajja bwe yajja mu kisenge kyo lwaki tewakuba endungi bane omusajja agenda kunkwata banange munyambe banange mukole bwe muti. Kankubuulire. Abawarabu bano mubalaba bamira eddagala pitirivu nnyo. Nabeera n'ekisawo kyo empeke wali akasawo kajjudde. Buli kumakya mpe eddagala lyange mire. Nero okwalina eddagala libeera sometimes mu lulimi Luwarabu. Totwala budde kuli kibeerako kulisomako. Naye abantu abasinga balina sirimu. Mweze nsize Bawarabu ze mulowooza mbu tezirina sirimu olw'okubanga babakebera nnyo nga mujja. Onfuna bulungi balina sirimu. Abaana bava mu nsize Bawarabu nga bafunye sirimu bamujjawa. Kubanga buli ava ebweru okujja mu zino ensi ajja bamukebedde bamujjawa. Sirimu bamusanga yeeno. Kati mwana muwala bakutrakinze bakoze buli kimu bakuteza obukodyo basobole okusiiga obulwadde. Tewali walo yagenda kuwolereza olwokubanga bakusize sirimu. Emboozi gituwadde bulungi ugenyi n'otugamba twakanya ne baba nga tukanyiza mu mukwano gw'ekitalo nga nsuubiza ensi n'eggulu. Tewaliyo muntu agenda kuyamba ku ogwo musango mbunsuwinga Omuwarabu yansiza akawuka. Taliyo. Banange kino kibeera ekyokuyiga eri buli mwana ali mu kiyumba. Omuwarabu takulimbalimba ne yeebaka naawe. Oba omwana w'Omuwarabu n'akulimbalimba ne yeebaka naawe. Bano abantu balina sirimu balina obulwadde. Weewuunya omwana ono gino emyaka 2 agimazeeko just ng'abuzaayo emyezi 2 gyokka. Emyezi 2. Wogumidde giri omwaka omulamba n'emyezi 10 nga teweebakanga naye. Kyokka ng'okimanyi oddayo Uganda nakusanga mwami wo. Emyezi 2 n'okemibwa egiba gisigaddeyo okubaka ne bawooli. Tewaliyo lawyer agenda kuwoza musango gwo. Era toddamu nakulemera wa Muwarabu kye bajja okuddamu okola bajja kutuga bakusuule mu ddungu. Omuwala akoze olutalo olw'amaanyi ennyo nze sivaawo nze sigenda njagala kubasiba njagala ogenda kubasiba otya.
Nifudde baleseza mwana baana bange yewani balesa omuwala nga Munnakenya najja ne juice n'amata ne crisps nangamba nkuweeko ki mupya bamulese gosa jo nampa juice nemuganza sinywa mata nangamba kale kwataka ku juice nampa juice namunywa ate kumbe nga bataddemu obutwa kubanga nasanze empeke zisimanyi mu ngoye zange ndowooza bagala bwe naafa bagambe nti nze nazimira ya rabbi Mungu munyambe Joani mutambuze bannange mutambuze voice message banzije wano bantwale nfiira ku ofiisi wakiri omanfe nga ntuse mu Uganda maamaze Munnakenya nzise Sina lya obutwa sinagawulira mu volume. Sinagawulira mu voice message za mwina lya obutwa. Ndi babwere bano kuba mu mukikomera. Mukikomera maamaze mu pamagazi fulume bafiira mu kikomera. Olwaleero nzize n'amawulire ga mirundi ebiri. Nawa amawulire amalungi ennyo ddala. Ninawo n'amawulire amalungi-lungimu nga newankubadde tetunnaba kukakasa bulungi. Omuwala ono Shifa amawulire genina agamukwatako amalungi-lungimu. Nategeezeddwako nti yatwaliddwa mu ddwaliro newankubadde tetunnakakasa kuba amawulire ago bazadde ba Shifa bagenzeyo ku kampane ne babagamba nti Shifa yatwaliddwa mu ddwaliro. Kitamanyi oba kituufu naye nga kampane ya Uganda yagambye nti Shifa yatwaliddwa mu ddwaliro. So bamikwano sofa aga mawulire ge galiwo. Deni nina amawulire amalungi ennyo ddala. Amawulire amalungi ku Masitula ali mu kkubo agenda waka. Masitula yansindikidde message ekiro ku ssaawa 5 nangamba mwebale kusaba ndi ku airport ngenda waka. Yabadde ali ku airport Riyadh ng'agenda waka. So mawulire malungi nnyo nnyini ddala ku sister affe Masitula. Masitula ono okuddako emabega katono y'omwale yali alaajana. Mu video zenze mukulako era ekifaananyi kye kino ng'agamba nti bannange wemmala ennaku nga nnyanga temumpuliza mukuume abaana bange. Yali aweddemu essuubi okusinziira ku mbeera nti yadduka okwetaasa mu ddwaliro mukama we gye yali amututte ne bamukwata lwampaka ne bamukuba empiso gye yali agaanye. Oluvannyuma lw'okumukuba empisa eyo ne bamugamba ayingire mu karoomu n'agamba sijja kayingira n'afubutuka ne bamukwata ne bamukuba mizibu okumuzzako office naye ne bamwokya mizibu. So mukama mulungi nti yazeeyo ewaka. Era bw'onoonya mu kavidiyo waliwo kavidiyo akaera ke nateekayo ku Masitula nga office ya Uganda egezaako okwogera ne office ya wano e Saudi Arabia ndowooza mwaka wira nga alaaja n'abagamba bannange ngezaako okubagamba empiso gye bankubye yaaki naye tebakola ki tebaagala kumpuliriza. Wayitawo ennaku ntono n'atandika okuzimba olubuto n'asanyalala amagulu n'asanyalala emikono. Nenziramu nenkola vidiyo eyo bambi. Naye mwatambuza video mukama mulungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekisa kya mukama kitambulira wamu kufe kuba buli lwenkola video ne mugitambuza abaana abo ne bayambibwa. Ekyamazima mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Era Masitula video ze okumala okutambula ennyo. So bambi kampuni ya Uganda Cayman yataddemu amaanyi.